bannamateeka bano nga bakulembeddwamu Abdallah Kiwanuka balabiseeko mu kkooti enkulu enkya ya leero mu kwemulugunya okwakolebwa ssaabawaabi wa gavumenti ku misango egivunaanibwa General Kayihura. Ssaabawaabi wa gavumenti abadde ayagala kkooti ekyuse mu kiragiro ky'omulamuzi wa kkooti y'e Makindye ku bukwakkulizo bwe yateekawo okumusobozesa okweddiza omusango guno. But that court may, if it thinks fit, when exercising those powers, hear anybody, either personally or by advocate, and nothing in this section shall be deemed to affect section 60, subsection 2, which is the one which allows the DPP an automatic right of being heard. Okuwulira okwemulugunya kuno kubadde kulina okubeera mu maaso g'omulamuzi Joseph Mulangira. Kyokka kubadde tekunnawulirwa munnamateeka Abdallah Kiwanuka n'ategeeza kkooti nga bwe batuuse ku nzikiriziganya ne bannamateeka okuva mu ofiisi ya ssaabawaabi wa gavumenti abakulembeddwamu lino anguzu. Constitution ekiragira nti DPP essaawa yonna asobola okuyingira mu musango ng'agutwala mu maaso. Maaso gonna bannayuganda bagamwolekeza okulaba ng'alaga obwenkanya mu musango guno ng'agutwala mu maaso. Kye bakkiriziganyizaako kwe kukolera awamu okuvunaana ssaabapoliisi nga 29 omwezi guno mu kkooti y'e Makindye. Omulamuzi Mulangira asiimye ebituukiddwako bannamateeka b'enjuyi zombi. The most and biggest contentious matter, which was on fact, has been resolved by ourselves. If we were on a rally, we'd have cracked for ourselves, but now we're in the court. Awadde Abdallah Kiwanuka ne banne okwetereza ne bebawolereza mu musango guno. Olwaleero abavubuka 3 bavuddeyo nate ne bategeeza nti ebyokuwawaabira Kayihura baabijjamu enta. Omulamuzi Mulangira olunaku lw'enkya waakusalawo oba nga ssaabawaabi wa gavumenti kimukakatako okumala geddiza buyinza mu misango nga gino oba waliwo etteeka erimulagira okusooka okusaba kkooti mwalina okuweera ensonga. Aaron Mukama, NTV Akawungezi.